Ekikonde kya Shakibu kw'ossa ne Alboy munnange ate Omunnakenya kigenda kujjukirwa mu byafaayo. Omusajja bannange Shakibu ky'akoze Alboy bannange muganda wange amukubye n'amuteeka ku ttaka. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako Dr. Jose Chameleone munnange ate ne bazadde be. Akatambi kano kalaze nga Weasel Manizo ali munnange ate mu kuvunnamira munnange ate kitaawaabwe taata waabwe ku lunaku munnange ate olwa Father's Day. Wabula kansuke nkutegeeze bw'obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ekikonde kino kibadde wali munnange ate mu Kenya. Shakibu kw'ossa ne Alboy Omunnakenya. Imagine n'alabye munnange ate obutambi obw'enjawulo nga bulaga nti nno Alboy Omunnakenya ng'ali mu kuwaga bitya muganda wange. Naye ekikonde kino by the way Shakibu yakubye mwana mulenzi munnange ate Alboy ku laawundi ey'okubiri. Until munnange ate paka bwe yamuwangudde. Ekikonde kino Shakibu kyabaddeko munnange ate miliyoni zibadde mmeka? 28. Kubaddeko miliyoni 28 ate nga bw'obeera nga towangudde oba ofuna miliyoni 14 oba okitegeera. Kw'ossa munnange ate n'ebirabo awo ebirala. Muganda wange weebityo munnange ate weebyatambudde ku kikonde kya Shakibu kw'ossa ate ne Alboy Omunnakenya. So nga nkwongeddeyoko Dr. Jose Chameleone munnange ate ku lunaku olwa Father's Day. Akatambi kano ku mutala ogwa TikTok kalaze nga Weasel Manizo bambi ali mu kutendereza munnange ate kitaawe. Ono ye buli kimu munnange esayidi. Ono yasinga mu nsi eno Kabaka Katonda w'oku nsi Zaabo buli kimu yazala Chameleone yazala Palasi waliwo obuze kubagwira ddala ku ttaka ne weeyala. Dr. Jose Chameleone naye munnange ate abadde side wali muganda wange amugambye nti nno ssebo Weasel waliwo ke weerabidde munnange ate okukola obadde olina kweyala wansi wabula baddaye Chameleone tagwayo. Kw'ossa munnange ate ne Weasel bambi family babadde so uwero nnyo mu katambi kano ke mbadde ndaba akabadde katambula nga bw'ogezaako munnange ate okulaba. Ky'olina okukola olina okubeera ng'osubscribinze. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.